Spice Diana aguze emmotoka empya, laba engeri gye yeekozeemu ebintu esayidi eno. Ate nga Sheebah Karungi munnange kye yeekola e Canada kikabuka, ate nga omukyala Cindy Sanyu munnange n'omwana we nabo beekoze ebintu esayidi eno. Bampita Jaminati era nga nsinza ku Jaminati Rugi, ngenda kubeera nga ntendeka munnange ate wali n'omuyimbi Spice Diana ate maaso awo njije n'abalala. Era nga munnange wali mwana muwala ono Spice Diana era nga tulabiko ko wali amawulire agabadde gatambula ku mikutu egy'enjawulo. Akasente nno muganda wange Spice Diana munnange si wa muzannyo era nga azitowa esayidi eno. Era nga wuuno ayingizaawo munnange ate Range Rover munnange ate empya kapyata wali wonna mu kkala ndowooza ogirengera esayidi awo. Mwana muwala ono munnange ate era nga ku sayidi y'emu kw'ossa n'ebyo ebifaananyi ebibadde bitwedde nga wali ku mukutu munnange ate ogwa Instagram. Nkugambye nti nno katwogere ku make-up leero gwe yakozesezza yabadde ate wali kiriya wali wonna muganda wange. N'asooka n'akozesa ate photoshoot nagwo gwabadde muzigo omwereere, ndowooza ogezaako okumulaba engeri gy'abadde ashayiningamuko ate wali wonna. Ye mwana muwala munnange ate omuyimbi Spice Diana. Era nga bwe nti bwe mukyekinzeko kagobako munnange lwe luyimba lwaki ayinawoko mwana muwala munnange ate omuyimbi Spice Diana. Kati eyo kankugyeko ate nkutegeezeko nti nno Sheebah Karungi munnange esayidi eno abaddekoko eno esayidi muzungu leero yabadde amukuba make-up wali era nga weetulaba mwana muwala ono akyali Canada era nga munnange akyakwasaganya munnange emirimu esayidi eyo, naye simanyi oba ebyokulowooza oba okuddako e Uganda oba akyabiriko bannange, kubanga omuyimbi munnange ate Sheebah Karungi bangi abamumisinga bambi kubanga tulabakoko ate munnange ate wano ku social media bitambula bamisinga mwana muwala munnange ate Sheebah Karungi abeere nga akomawo munnange ate e Uganda era nga ku sayidi y'emu era nga bolengera olaba akatambi ako kw'ossa ate n'ako akatambi wali wonna abadde abyekola nga bamaze omukuba munnange ate make-up nga yenna ashayininga era nga bogezaako okulaba mu katambi ako. Scandalous. Very peaceful woman. You just have to figure out the peaceful pieces. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde era nga bwe nti bwe nkyekinzeko ate ku mwana muwala munnange ate Sheebah Karungi esayidi eyo era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enaaba emufaako munnange ate e Canada gy'ali munnange esayidi eyo. Kati kankugyeko ate nkutegeezeko eruuyi eno Cindy Sanyu munnange abadde ne muwala we esayidi eno nga bali mu kikwasaganya muganda wange. Omanyi abaana abato byebyo bye baagalira ddala kasita abeera munnange ate n'omuzadde we wali wonna feeling comfortable muganda wange wali wonna era nga abadde munnange wali ne muwala we babadde ku buliri esayidi eno ng'oluboozi nga lukutte akati esayidi eno bibadde bitya kansooke nkakuwe ate ndyoke nkomewo. So I just did 3 shows back to back this weekend in 2 different countries. I was in Juba for a show on Friday. At Notos on Saturday I was at Extreme. And then I flew back with Uganda Airlines and I did a show last night at that's Roast and Rhyme in Munyonyo, Jahazi. And since morning, Amani can't leave me alone. My daughter has been following me the whole day since she woke up. Even last night I had to chase her out of my room, but somebody saved me from this girl. I want to sleep. I want to relax. You just won't leave me alone for 1 minute. Bwe nti nno munnange ate bwe nkoze ku updates zino ngenda kusaba video gimpe like kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga ate nakyo kikolere ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate maasi.